olunaku olwaleero amanya nga bulijjo kojja w'eggwanga omulongo Kizza Hamidu Salongo nze ntudde wano kutuusaako program Embuulirire. Jjukira nti buli lunaku olwokuna kasaziwera ssaawa 5:30 program Embuulirire eba egguse ku TV yo ate Delta TV tukole yokka koina okubeera nga olabira programu eno. Programu eno erimu ebyokuyiga bingi nnyo naddala ensonga ezikwata n'amaka, ensonga ezikwatagana n'omukwano, bingi nnyo, enkuza y'abaana, byonna obisanga mu programu Embuulirire. N'olw'ensonga eyo tuba tugguse buli lunaku olwokuna kasaziwera ssaawa 5:30. Nsooka okulamusaako ku balabi baffe mwenna abaatudde dda nga mwalindiridde dda programu Embuulirire olinga agamba bannange oba batandika ddi tuzze ate era tugenda kubeera nga tubatuusaako byonna bye mutusuubiramu. Pozeera nsooka okubeera nga nkulisaayo bakozi bannange bonna be twabadde nabo wali Bulemeezi Kangave nga tugenza okuwerekerako ku mukozi munnaffe bambi yavudde mu bulamu bw'ensi eno Katende Jime. Bannange tusaba Omukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako. Jime abadde muntu gwe tutambudde naye ebbanga lyonna ate nze nyina ekyenjawulo ku Jime nti Jime twakula ffenna. Jimmy twakola ffenna ate ne tusinkana ku mulimu nga tukola ne tukola wamu. So nti ate embeera eyo nze yankuteko ya mirundi ebiri. Bannange abamu bagenze just kuwerekera wakamenti naye ate nze nagenza okuwerekera kalomenti ate nemperekera ne wakamenti. So ebintu bwe bityo byatambudde. Embeera teyabadde nnungi nnyo ku lunaku olwokubiri lwe twagalamizza muganda waffe wali ku bijja by'abajjajjaabe mu Bulemeezi Kangave olunaku olwokubiri awo gye twabadde n'ennyongera okwebaza staff yonna ya Data TV okubira ddala ku bakama baffe eri waggulu omukulu general manager Abe Mukibi oyo twabadde naye obudde bwonna okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya twabadde naye nga tugenda mu kyalo eyo mpaka byonna emikolo bwe gyawedde. Ate era n'ennyongera okubeera nga nkwebaza mukama wange olw'emirimu byonna bye wakola kubanga twaleeringa Delta yokka, twaleeringa buli kintu kyonna bebaza Delta, bebaza Abe Mukibi, buli kimu bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omutima ogwo obumu bwe mwalaga ku mulundi ogwo katusuubire nti tebugenda kukomaawo. Katusuubire nti ne ku mulundi omulala ne ku munnaffe omulala yenna anaaba afunye ebizibu n'ebyobulungi kabibeere pata embaga tubeere nga tutambulira wamu mbeera efaanana bwetyo manye nti buli kintu kyonna kijja kubanga kitwanguyira. Pozi bwentyo ngambye nti nsooka okubeera nga nsaasirako bannaffe abafunye ebizibu ebitali bimu, waliwo abafunye ebizibu by'omukwano, abafiiriddwa nga ffe era bwe twabadde. Pozi era n'olunaku olwaleero ate tubadde tuli mu kuziika wali muzeeyi waffe wali ekyebando muzeeyi Lukwago Francis tumaze okubeera nga tumuziika naye nsaasidde nnyo abooluganda bako n'ab'emikwano saidi awo manye ab'ekyebando awo ababaddeyo wali mu kuziika mbambi mwenna manyi nti mukoze omulimu gw'amaanyi naddala bwe musazeewo ne mubeeraawo obudde bwonna. Abantu babaddewo bangi nnyo ddala era ndowooza bannaffe ab'ekibiina ekya DP bakoze nabo emikolo gyabwe kubanga muzeeyi oyo bagambye nti musajja abadde wa DP nnyo sayidi eyo era bannaffe sayidi eyo namwe tubasaasidde nnyo olw'okubeera nti muviiriddwako mukadde waffe oyo. Musajja nabadde emyaka agitwaliriza emyaka gibadde mu 94 nga gyayina ngenza okwebalabalamu nga neyafu sinnagituuka neŋŋamba bannaye Katonda tusabe naye affe osanga anaatulengezaayo sayidi eyo naye nga bwe bityo bitambudde olunaku olwaleero naye nga bulijjo era siremwa kubeera nga ate nsanyukirako ne bannaffe waliwo abafunye ebirungi oli ye ng'agamba nti bannange nze no wiiki sigirabanga ebadde mpitirivu nnyo mu byafaayo byange naawe munange tusanyukira wamu naawe okubeera nti ate gwe oli mu masanyu. Pozeera senga abatumidde nnyo olunaku olwali tetugenda kubeera naye abadde mukosefu naye naawe senga munange katusabire ate osobola okubeera nga oterera senga oyo ebintu ebyo nange luli nali mukosefu simanyi oba waliwo atuloga naye nga siroza nti waliwo asobola okubeera nga atuloga naye embeera bwetyo bwetambula. Pozi olunaku olwaleero omulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero gwe gwolaba ku screen yo gwengenda okubeera nga nkusoosotera naye nga sinaba kubeera nga ngusoosotola nina omugenyi waffe olunaku olwaleero gwenze naye gwe tugenda okubeera nga ate tutaanya ensonga y'omulamwa gwaffe ogwo gwolaba ku screen yo ogwo gwolaba nti nsobi ki gy'otosobola kusonyiwa Mwagalwawo singa ogimukwatiramu. Gwe n'ogamba nti nze singa owange mukwatira mu nsobi efaanana bweti sisobola kubeera nga musonyiwa. Awo wennyini tugenda okubeera nga tutambulira naye kamala okubeera nga namusa ku mugenyi waffe olunaku olwaleero. Maama tusanyusa okulaba. Amannya ne gy'ovudde? Amannya agange nze Nabukalu Aisha Jamida.
Nabukala, assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mujibale. Kale se. Abalabi balinze okubeera nga tukubaganya ebirowoozo ku mulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero. Sooka obabuuzeeko. Abalabi ba Delta TV neesiimye nnyo okuba nga nange ndiko wano. Neyanziza kojja omukisa gw'ompadde. Kuyita. Wano bintu byaffe. Kati ate bwe tuba nga tulina ensonga nga zino nga mu abantu nga mwe tubeetaaga kubanga bwe natunuulidde omulamu ogwo nga ndaba mu butuufu ogujyamu. Nti twagala tutunuulire ku mulamwa gwaffe ogwo gw'olunaku nti nsobi ki gy'osobola okubeera nga gy'otosobola kusonyiwa mwagalwawo singa ogimukwatiramu. Awo wennyini olunaku olwaleero wenjagala we tugenda okubeera nga tutunuulira ennyo gwali eyo naawe tugenda kubeera nga tukuwa omukisa gye bunajjako eyo ojja kubeera nga otuweereza message era waliwo ne bannaffe abaagezezaako commentinga ku mulamwa gwange ogwo bwe nabadde ngutadde wali ku kibanja kyange kya Facebook bangi nnyo era ne message ejo nazo nja kuba nzisoma mu sawa yaffe mu kitundu kyaffe ekyokubiri ate tusobole okubeera nga naso zituyamba okubeera nga tukubaganya ebirowoozo. Naye nga lwaki olwaleero tuleese omulamwa guno nti tukizudde nti abaagalana bangi ensangi zino abaawukana mu mukwano naye nga abantu abamu gwe bw'oba olaba ogenda okulaba oluusi n'akasonga akabaawudde katini nnyo naye nga ebiseera ebisinga waliwo oluusi ne gwolaba nga akoze ekintu kinene nnyo naye ne basigala nga bakyabeera bonna noka bannaye nze owange tankola ekyo nesigala nga nkyali naye. So olunaku olwaleero njagadde tubeere nga tukubaganya ebirowoozo gw'otubuulire nsobi ki gy'olowooza nti singa eno ensobi ngikwatiramu omwagalwa wange nze sisobola genda maaso naye mu mukwano ate ng'ensobi nnyingi. Lwaki ngamba nti nnyingi nti olwaleero bwe twogera ku nsobi ze tuyinza okubeera nga tukwatira mu baagalwa baffe abasinga kinasooka okubanguyira bonna bajjagama bwenzi obwo abantu tunuulidde nnyo naye nga waliwo n'ensobi endala nnyingi ate oluusi embi n'okusinga obwenzi nti waliwo ensonga abamu bakozesa amalogo oyinza okusanga mukazi wo oba mwami wo nga mulogo nga ate obadde tokimanyi n'osanga ng'ebintu byakola oba muntu asaddaaka muntu gw'osanga nga ebintu ebifaanana bw'etyo n'osanga omwami wo oba omukyala nga mubbi nga wamuwesa naye nga ebbanga ly'omaze naye oluusi obadde tomulabanga tomanyangako nti muki mubbi n'obeera n'omuntu ne weekanga nga omusajja gw'olina ge oba musiyazi naye ng'obadde tokimanyi ebbanga lyonna naye twebuuza mu nsobi ng'ezo singa osanga omwagalwawo mwemu ku nsobi ezo zenkuggiddeyoko entono nawe oyinza okuba oyina ezizo nyinza okuba nyina zendeseeyo tekitegeeza nti ziweddeyo gwe osobola kukola ki era nsobi ki gy'ogamba nti anze bwe bamusanze mu mbeera efaanana bwetyo sisobola kubeera nga nsonyiwa. Ngenda kubeera nga ntandika n'omugenyi waffe olunaku olwaleero mukyala Aisha omulamwa ndowooza ogutegedde bulungi njagala tutandikira awo olwaleero ng'osanze omwagalwawo oba olina ensobi gy'omukwatiddemu kubanga ensobi nnyingi abamu abasajja abakyala naddala abaffe abaami abakyala mutukwatira mu nsobi nnyingi nnyo naye gwe ensobi ki gy'ogamba nti nze okange singa mukwata bapa ne mukwatira mu nsobi eno awo tuba twawukanye. Nze ku lwange nina ensonga zange bbiri. Sokere ensonga esooka omusajja nga bba wange mukutte n'owooluganda lwange yenna owooluganda lwo katugeze sisitawo sengaawo omuntu yenna gwe nnako oluganda oba sayidi yaawa naye kwegamba ti mulimu abatalina nsonyi kasita nkukwataawo ebikoma kuba siina bwe ngenda kutandikira otwawudde kituufu oba gw'ogenda kunoba musajja gw'ogenda okugoba ogenda kugamba oli owooluganda lwo nti va ku musajja wange ogenda kukola otya nga nnoba ndagawa byabakazi mu kyano b'ennaku zino awo sinoba kugamba bugambi taata tambula ogende oba mwewasa oba temwewasa n'etambula olwo nze ŋŋaanye kuba abasajja twekaza nze lwakuba oli namwagadde naye gwe gwenjagala ate onjagala otya owooluganda lwange gw'omanyi ky'oba okozaawo omanyi ky'oba olese mu famire oba ogitemyetemye yonna ng'ogyawudde yawudde otwawudde bwe naatuuka ewaka muganda wange ajja kubaako ne sayidi
nawe ina abakuwagira nange nina abampagira ono ye mukyama ono si ye mukyama olwo batandika okugamba bannange mbaze gwe nabukalo kanamakula kali kajoga kale kagala kati bawa sister wako ne bali bagala ne sister wako ne nabukalu naye alimba omusajja abadde amusoli kati olwo batandise buli omu okufuna ki buli omu afuna saidi naye omusajja wa musinkanye ku mukolo ewaka tusinkanye ku mukolo buli omu aziimula munne tusobola okwetema tusobola okwewa obutwa gwe lwa muntu omu otwawule ffe abooluganda bava mu ndeemu oba aho mbasira bagwe mugaso gwe oyina otuvaamu ate sisobola kubavaamu mwenna oli wadde mogenda n'oliza sikyakwagala nyinza okuba nange saagala kukwawukana naawe kati mba ngenda kukolera ki mba mpulira nze budwe naakutunya nga mpya njagala nakuwa butwa mpulira nga saagala nakutuna kuba ofuuse ekizibu gyendi mba nzijukira embeera gy'obadde na muganda wange kati mba ngenda kuwaana ki naye katono nnyo wataddewo akooluganda kati ogambye mba nzijukira embeera gy'obaddemu ne muganda watya ng'omukwasi n'omuntu naye nga si wa luganda lwo tuli ku mbeera ey'obwenzi kubanga obwo bwonna buba bwenzi olwo omusanze n'omulala tomumanyi gwe bakuzaala Masaka oli bamuzaala Kyaggwe amufunye naye obasanze okitegedde obasanze oyo nno simuyinaako nnyo buzibu kubanga bwe kuba kubiisana tusobola okubiisana sikumanyi kubanga ogamba nagenda ddi ewaabwe Kyaggwe nagenda ddi ewammwe ngenda kusanga ddi ogenda kunsoomooza ki tewali kirumanga muntu kusoomooza mu bufunze oyo ayinza obutakukyaya musajja we asobola obutankyaya musajja wange naye owooluganda lwange mwetunuulira mutya ne mutandika okwesojja maama n'abeerako sayidi ne taata n'abeerako sayidi jjajja n'abeerako sayidi olwo ekiko kitemyetemyemu gwe omuntu omu eyo ensonga emu gy'obadde otugambye ogenda tuwa eyokubiri naye gwe omulabi waffe ali ku data tv kati waliwo atuddawo agamba nti musajja gwe ojjukira nti wayagala sisita wange batandise okwewooninga naye twagala tubeere katutunulira ku sooka otubuulire ensonga eyokubiri eyo buli omu agitegedde nti ekikwatagana ku wooluganda lwo watya neetonze ngamba Aisha Nsonyiwa omukyalo oli kamukyawe n'otaddamu nga sijja kuddamu kati nze nkukutte gwe nkutte tafunyeemu buzibu tafunyeemu kutya tebaba bawanga nsanze ne bbaawe ayinza okuba naye atidde n'emisinde ataddeko n'alagawa agenze kunoonya mulala n'amuwasa nga gwe olwo mubadde ki nze mbasanze nze nfunye obuzibu mufunye buzibu ki bwe mufunye buzibu mbaawudde ki nze sibayinaako buzibu gwe kwatamu ebibyo tambula ogende genda ne mukyala tugende ku nsonga endala ensonga ey'okubiri nze omusajja nga okutegeera nti ye mubbi kkonda atirimbula abantu gwe otirimbula abantu nga kitegeeza n'owa famire yange bw'oba omuzudde nti yaliko ky'oyagala osobola omutta sirina gye nkutwala era we nkutegeerera kubeera mba nkimanyi ne we nnaayawukana naawe ne we siyawukane naawe era ogenda kunzita kati ayawukanye naawe nentereza erinnya lyange mu famire kisingako abaana obo bataddeko olukongoolo taata mbadde mmanya ababba mubeere bulungi nze mulagira abbe agenda akole wamusanga gwe mulimu gwakola saamanya naye kati ntegedde twawukane nze sigenda kuswala mu bikondo saawa yonna oba nnamwandu obeera okyali awo nga bamukubya amasasi sirina gye ntwala era wenkitegeerera we twawukanira kati ogenda ogamba ote taatawo nti munange taata wange yabadde ku mulimu ne bamutta nti akola mulimu ki amawulire gafulumya amasukulumu wano bagaleese gafulumye balaga ti mukyala Aisha bawa Aisha bamusitidde mu bobbi ejindi bamutemudde ng'abuuka ekikomera ne bamukuba amasasi nkwewuunyiza era ojja kulaba abakyala abamu abanaakomentinga nga bagamba nti anze owange bw'aba bubbi oba ekyobubbi si nsonga tubeerawo kasita abeera anoonya ssente kubanga omuntu buli wamu asobola okufiirawo kitakola omuntu asobola okufiirawo tetuganye naye omuntu asobola okwenoonyeza okufa oyo aba yeenoonyereza okubba buli lw'ofuluma mu nju kuba kufa na kuwona
wadde nange sibbye nti lwenfuluma mu nju nsaba Katonda nkingirize bye nnina okusanga naye nga sibbye. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege mukyala Aisha ndowooza ye owulidde ensonga za mukyala Aisha yagamba nti ensonga ekwatagana n'obwenzi ng'oyagala bafamire ye bwe buba bwenzi ng'ogenzeeko bbali agamba nsobola okigumira naye bwe kibeera nga kizza ate mu famire ye yennyini mw'oyagala okujja oba omuntu yenna amuyinako oluganda agamba nti Nsobi ye tasobola gigumiikiriza n'olunaku n'olumu ate n'agamba nti n'ensonga endala bwenfumbira omusajja nga mubbi nakeera ku makya n'omanya nti ddala omusajja ono mubbi. Watya ozuukuse emmundu ogiraba wansi w'ekitanda naye nga ate si musirikale naawe okimanyi. Mba mubuuza bubuuza emmundu eno yazze etya wano olugirabako bwe nti ne bwannyinnyonnyola ki ne bwannyonnyola nze sikwatagana na kigambo mundu nze mu bulamu bwange obwa ddala siyita ku musirikale ng'akutte emmundu. Oyitawa? Nfuba okulaba nga mmuyita eri ebbali nga simusemberedde. Nze ekintu akantu akatini kati akasobola okuggyawo obulamu bwange siyina mukwano nako sisobola. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Omulabi waffe ali eyo ali ku Data TV ndowooza tujja kuba tugenda maaso n'okubeera nga twongera okubeera nga tutunuulira ensonga y'omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Nsobi ki gy'otosobola kusonyiwa mwagalwawo singa ogimukwatiramu. Awo wennyini we njagala gwe anaabeera eyo ennamba y'essimu kweri okweyakojja eri 0752 65 86 22 eyo ennamba gy'ogenda okubeera ng'oyitako ate osobola okubeera ng'oweerezaako message. Bambi nkusaba eyo giweerezeko buweereza message. Bwe tunaatuuka mu kitundu kyaffe ekyokubiri producer waffe ajja kututeerawo ennamba gy'ogenda okubeera ng'oyitako osobole okubeera ng'oteesaako naffe mu mulamwa gwaffe guno. Njagala kwongera okuddayo ewa mukyala Aisha. Osaaze omusajja mubadde naye ebbanga kizuuliddwa oba okitegedde nti omusajja gw'oyina musiyazi. Naye ng'ebbanga lyonna wamufumbirwa wakola ki buli kyo naye kati otegedde nti omusajja gw'oyina musiyazi okola otyo. Naye oyo aba ategeera bulungi. Baba bategeera. Kizibu. Abantu abo lwakuba tebabamanyi naye abantu beetaaga okukebera obwongo baba si balamu kubanga omuntu omusiyazi ate nno n'abakyala gye bali simanyi bwenyiza kinnyonnyola n'abakyala gye bali simanyi bwenyiza kinnyonnyola kubanga omusiyazi okugenda mu kifo ekitagendwamu ekitatonderwa kugendwamu oba toyina bwongo ng'ate n'ekikyowe ekiri. Kati kitegeeza n'omukazi oyo mu butuufu bwakyo bw'aba mu maka mwali oba tosobola tuukiriza nsonga z'amaka. Waliwo agamba nti singa nze omusajja mukwatira mu nsobi yonna oba efaanana etya kasita yeetonda nze nga musonyiwa. Onoosonyiwa n'otuusaawo. Anti ayinza okuba nga lwasosojjisa ogikwatirwamu ate ne yeetonda n'akitegeeza n'otaddamu gimukwatiramu oba ayinza n'okuba nga agiddamu era agikola naye nekijja nti gwe toyina wogenda gimusangiramu nga zzeemu gikola ki. Ekyo kizibu okusanga omuntu okukola ensobi nga gwe mulundi gwe ogusoose n'atagiddamu. Kisoboka ayinza okuba kyazze mu butanwa butya bwennyini. Kati oyagadde muganda wange kyazze mu butanwa. Nice. Sitaani yaba yamukema. Tawulo yagudde nti nalabye tawulo egudde ne kinsukkako. Tomanya ayinza okubeera mu mbeera efaanana bw'etyo. Otya. Anti nammwe mugenda ne mubaleetera ebikemo. Bikemo ki? Aisha ogenda n'ofumbira omusajja. Nobeera n'omwami nga mubiri mu mbeera eyeyagaza era n'omukwano nga weeguli. Ne bukeera ku makya n'omugamba naye sisita wange oli engeri gyayingidde senior 4 eri gyali amasomero gaayo si malungi katumuleeta abeere ng'akola ki? Asomera wano.
ku mwami muleete ekituufu ng'omwami naye talina kigendererwa kyakola ki kyakwagala muganda wo omwana bw'atuuka ewaka Aisha obuvunaanyizibwa obubwo ng'omukyala eri omwami wo obumu otandika obutika muganda wo oyo sinze gamba batandika obutika nja kugereza kugwe kubanga gwe gwendirayo olwano olwaliro mu studio nsobola kikola gwe tosobola kikola sisobola kale omukyala alinga Aisha asobola okusuula obuvunaanyizibwa bwe obusinga n'atandika obutika ate muki muganda we nokeera ku makya Aisha oli mukyala mukozi sawa 12 n'ogenda omwami n'omuleka wawaka waliwo abaami abatakeera nga lwaki takeera ng'agenda sawa 2 nga ye yakimanyira ng'ogenza okuleeta sisita wo awaka omwami ye Eva ng'avaawo sawa meka ate gwe oli mukeeze kati sisita wange nga ye kyamuleeta akisudde nedda ayinza okuba kati tulinamu weekends abaana abamu tebasoma tulinamu holidays tekitegeeza nti holiday bweneetuuka gwe ebyokukola ogenda bikola ki ogenda bireka ogenda kusigala ng'okyakola ki okyakola olese omulagi omukyala alinga Aisha alese alagidde sisita we mulamu wo bw'azuuka omuwa caayi nga ye emikono abadde ki anti munange yagenze kukola omwami caayi mutadde mu flaska buli kimu nkitaddewo bw'obyewoobaaki lwaki olinda sisita wange abikuwe agwe wamulagidde eyo sinti ensonga lwaki nagenze ensobi sigikola era bwe mmanya nti osigaddewo nkwata caayi wange bulungi ne musa mu flaska n'ebyokunywera ku caayi ne mbitwala ku mmeeza mu kisenge bw'ozuukuka ebintu byonna bibeerawo awo teri muntu kuyingira mu kisenge kyange nga siriimu koobeere wa Luganda lwange koobeere ani ekisenge kyange kyaffe ky'abantu abo omwami ayinza okuba alina byanoonya mu kisenge ky'abaana anoonyayo kyengoye ze gye ziri stocks ngatto biki kyanoonyayo ayinza okuba alinawo ebintu bwe obulala obuki ebyo byonna okubyewala omwami yenna kwe kugenda ate waliwo emyaka omusajja ng'abaana bo sayizi bwe batuuse nga togenda mu kisenge ky'abaana bo okuleka nga kyabalenzi kati onoonayo ki abaana muyinza okuba abaana be mulina bakyali bato naye waliwo emyaka omusajja wootuuka nga tosaana genda mu kisenge kya mwana kasita kubaako omuwala ng'okomyo kigenda anti omuwala aliyo olwo tanzira aliwa ye muwala ye sisita wo takuzira okakasa mu ddiini yaffe mu busiraamu kizirira ddala tugenda kubeera nga tumulamu naye nga omulamu gwaffe gwegonga omukyala Aisha ndooza atuwadde rhythm ennungi nno kwe tulina okubeera nga tutambulira olunaku olwaleero naye bwe tukomawo njagala gwali eyo naawe ogenda kubeera nga otuwa endowooza yo ku mulamwa gwaffe ogwo ogw'olunaku olwaleero gwolowooza nsobi ki gy'otosobola kusonyiwa mwagalwawo singa oba ogimukwatiddemu lubona nga bwe tutera okubeera nga twogera njagala nnyo bwe tuba tukomyewo ogenda kubeera nga oyita ku namba z'essimu eyo gy'olaba ku screen eyo gy'okubeera nga okubako ate gwe ayagala okubeera nga oweereza message eri 0752 0752 65 86 22 ye namba y'essimu eyo gy'ogenda okubeera nga okubako ate tusobole okubeera nga tusharinga ebirowoozo tufuna endowooza yo gwali eyo olowooza nsobi ki gy'osobola okubeera nga tosobola kubeera nga